إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد أولغاندا نتي tubaniriza ku musomo gwaffe ogwa leero. Mwebale kubanga abatugoberera mukola kyamaanyi. Tusaba Mukama Katonda abasasule mu bulungi. Tumutenderezayo Allah w'ekitiibwa eyatuwa obulamu kuno ku nsi n'atutonda n'atussa mu nsi eno tubeerenga tumutya. Fil haqiqa kirabo kyamaanyi nnyo ekyo kiva era tulina okubanga tukozesa akaseera kano tubeerenga tetubeera mu bitendo by'abannanfuusi n'abakafiiri abo Allah subhanahu wa ta'ala byokubirako mu nsi n'agamba nti balinga yatukuwa ebyokulako bibiri n'agamba nti ekyokulabako ekisooka balinga omuntu akumye omuliro ayawo ne banne ng'akuma omuliro ogwo falamma adaa'at ma hawlahu omuliro ogwo omala gukuma ne gulira ekimulisa ne guzikira nti bwebba ne guzikira kitegeeza tebagufunyeemu wakitegedde kitegeeza bafaananako abannanfuusi ekitangaala ky'obusiraamu bakiraba naye tebakifunamu. Allah n'atuwa ekyokulabirako ekirala awo kaswayibin balinga enkuba eva mu ggulu mu bire eva waggulu Allah gy'atonnyesa naye enkuba eyo ng'erimu raad erimu ziraddo erimu ebintu ebikanga bingi nnyo amakulu y'enkuba tebagifunamu ekyabannanfuusi tebafuna mu kitangala kya busiraamu Qur'ani ffe tubeera abasiraamu Allah bayinza okukubirako ekyofulabirako oli n'akuma omuliro naye banne ne bagubeeranga bagufunamu bali awo bagufumbisaaka emmere bagulabisa era tubeerenga abantu nga Allah bw'atonyesesa enkuba etonnya abantu ne tugiganyulwamu n'emeza ebimera nababeerawo nga tewaliwo kyonoonese. Abatugoberera tuli mu musomo gwaffe gigwanana n'ebya bizinesi ebyobusuubuzi kwatulabe al-gharar wal-jahala ekwegamba abantu okugulaŋŋana naye nga bye bagulaŋŋana wakati waabwe birimu for instance ekintu nga tekimanyikiddwa waliwo ekikwekeddwa waliwo ekyekwese ng'omuguzi kasita kizuula ajja kubeera nga buya bubi eyo bizinesi. Ekyo obusiraamu bwakiharama bwakifuula nga tekikkirizibwa oba olw'okuba nti kirimu okunyiiza sayidi emu oba endala. Wakad haramahu al-Islam sadda lidhari'ati al-khisam obusiraamu bwakifuula nga kiharamu enengula olw'okuba nti eyinza okuleetera okusikangana emiguwa n'okuyomba wakati w'abagulaŋŋana oyo atunda n'oyo agenda okubeera nga agula. Kibeere nga kiyinza okutuuka ku ddaala nga tebagenda kusiimagana ng'omu agenda kusigala nga mu mutima mu butuufu tamatidde. Amthilatu libai'il gharar ebyokulabirako bye tuyina mu busuubuzi obwo al-gharar okusulangana nga waliwo ekintu ekisuubulwa tekimanyikiddwa. Ekintu ekisuubulwa kirina okuba nga kimanyikiddwa. Amthila ebyokulabirako bai'u thimar qabla an yadhhar salahuha wa takunu jahizan lilqatf faqad naha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an dhalik lihtimali fasadiha aw لاحتمال فساد قبل النضج
bayu thimar qabla okutunda ebimera. For example, oli aina emisiri gyaguze oba aguze ennyanya, agenze n'agula ku muntu ennyanya, naye ennyanya ezo nga zikyali nto. Tetugamba lwaki atunda omulimu ekitategeereka ennyanya zino twagala tuzigule nga zengedde bulungi zikuze, oba kale ebijanjaalo ebijanjaalo amuguza ebijanjaalo tebinaba kuteekako ate binaba kuteekako, tetumanyi waliwo ebijanjaalo biyinza okuteekako oba emisiri gya kasooli, omuguza kasooli nga tannaba kuteekako eminwe. Simanyi oba wayinza okubeerawo kasooli omu nga tagenda kuteekako ffe nga tetunamumanya. Kivala obusiraamu bwatunulawo nebeera nga bulina okwegenderezaawo nnyo. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, yakigaana olwokubeera nga sadda lidharia, olwokubeera nga tukingiriza ebyo biyinza okuba nga bivaamu abasuubulangana bano oba bayinza okuyomba okubangana obutasiimagana byetulaba aboolyawo mu bifo ebiwerako. Ekyokulako ekyekubiri, an yadfa mablagha min almal lishirai sunduku la yudura ma fihi kad yakunu shay'an thamina au shay'an tafiha. Oyayina olyagamye muno okuguza yino keese eno njoguza n'ebirimu, ebirimu tebimanyikiddwa. Nyina okubanga mmanyi ebirimu tegeere mbirabe nako, netuba onguza ebirimu ombanga mulimu bijanjaalo ng'ate nze ngenda kuwa sente nnyingi, okiraba. Bwembanga mulimu gold ng'ate nze ngenda kuwa sente ntono, ebyo byonna obusiraamu bwabeera nga bukifuula nga kikkirizibwa. Mata takunu aljahala muathira, ekintu ekitamanyikiddwa ekisuubulwa nga tekimanyikiddwa ddi bwe kikosa nga mu butuufu bizinesi kibegenda kukosengulangana. La yakunu alghararu waljahala muathira fi tahrim alaqd illa idha kanat kathira. Obutamanyikiddwa bulina kasita buba bunene, awo nno bwebanga enkulangana bizinesi eyo tekkirizibwa. Naye bwanga bubadde butono, bizinesi eyo tugiyisaawo, ne tugiyisa abantu ne bagulangana negenda, kubanga butono ekintu ekitono tekivunaanikika, ekingi kituyinza obaolyawo nga tuvunaana. Adh-dhulmu akhadhu amwalu nnasi bilbatil. Tulina okumanya nti okutwala ebintu by'abantu nga tebakkiriza omulyazaamaanya, nga tebabimanyi, tekikkirizwa mu ddiini y'obusiraamu, kyagaanibwa. La mu hadithi ya Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man dhalama qida shibrin min al-ardi tuwiqahu min sab'i ardi yawm al-qiyamah. Omuntu alyazaamaanya munne, abantu bagula amapoloti, olina alyaza munne poloti ebbanga ddene namubako, lwebanga lutalumu lweyatwala ku poloti ya munno, Allah agenda okukubonereza yawmul kiyama nekyo kyewakola olutalumu. What if enta nyingi, what if it is futi na futi sewatwala ku muntu, jja kuba zambi ddene nnyo eryo eyituuse ku muntu oyo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ebino byetwejukanyiza era biteeka ku mizaani emirimu gyaffe emirungi, atugase n'ebyo bwetwejjukanya. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.